Soko mpe ku bwana Kenzo. Soko mpe ku bwana Kenzo. Ku nsonga ya UNCC. Misisi ina mandate egana abayimbi abo kuyimba. To be honest with you. Tite ina mandate ereba samoninga. Wabula bayina ndowooza ng'abakulembeze bayina kubayita ne boogera nabo mu buki mulungi. Kintu kye bataakola bo baakwata kipapula nga bakikuba ku mukutu kubaswaza. Nvumirira nnyo abantu abayimba ennyimba nga tebabisse ku bigambo oba saagala muntu ayonoona culture. Ffe tuli Bafirika, we respect culture ate we have to follow. Naye omuntu oyinza okumulaba ng'ayimbye oluyimba olwo, to be honest, nga gwe tomanyi naye ng'alina kyagoyinga ng'okufuna eddagala oba okumujjanjaba obulungi tolina kukwata muggo n'okubirawo wabula olina okusooka n'okola research. Lwaki omuntu oyo ali bw'atyo? Abantu abamu they are disturbed in a way that you can't even believe. Ojja kulaba abaana bwe bali batandika okuyimba tebajjira mu nnyimba ezo. Why now? Because twasigaza ka stage kokka kwe tuwulira. Kokka omuyimbi okufuna ekyokulya alina malalinnya ku stage awo n'azina amazina bw'ayimba. Tewali walala wayinza kufunira ssente. Kati oluyimba luno bwe luggwako atandika okufuna pressure ey'obutaba na hit kubanga alabira ddala nga abadde alina amabanja, abadde alina biki byonna yakyusa gy'asula takyasobola kutambula ku booda kakati neekanga ng'agamba nti atiriisa okuswala nfa n'amaliriza ng'akoze ekyo kyoyinza okulaba naye osolovinga otya ensonga eyo ng'omukulembeze osooka n'omanya ekizibu ekimutuusizza n'oyiye engeri gy'okisolovinga kubanga sikiwa UNCC tugirabangako ng'eri mu mawulire ng'eyita ababba ennyimba z'abayimbi okubabuuza ebibuuzo bimu nga byadde yagala obuuza abantu. Bino byekugamba sigama mu mpagira abagulabi tebayimba ebyo sikiwagira. Naye sirabangayo meeting nga UNCC eyita ababba ennyimba z'abayimbi, for example telecoms, sirabangako meeting nga bagiyise bulwatu ne bakwata ekipapula ne bakikuba ku internet pa sirabangako. Ebyo nno biri awo naye kakati tulina omanyi emboozi erimu emboozi n'endala nnyingi. Kati wono olutalo lw'obuyinza okay. Oluliwo. Personally, what I would love to tell Eddie Kenzo is Kenzo mukulembeze president wa gundi wa federation ate n'eri UNCC erina obuyinza bwayo. Kakati saagala tubuuke ensonga baana bano bizibu bye balimu. Nze njogera eri Kenzo ng'omukulembeze twabuusa maaso obuzibu baana bano bwe baaguddemu kulwokubanga there is fight for power. Nze nno mbadde nsuubira saa zino Kenzo kye yandikoze ye ng'omukulembeze w'abo abaana kubakwata ne bagenda ne basinkana UNCC ne basinkana bekikwatako ne bagonjoola ensonga abaana ne badda ku stage. Kenzo ebyogamba mu n'abayimbi basigaza stage waliyo munnayuganda omusajja wano yawadde abaana b'obutwa kuba talina kyakulya. That is a decision he made. Abantu basula njala. Abantu bali bubi. Lwakwakale bino biyinza okuba biri eno ffe mu bannamawulire. Gravity alina ekizimbe kennyini byabiposting ano. Gravity avuga Range Rover. Teri omuntu mubi abeera mu mbeera bwetyo. Kakati ebyo tusooke tubibikkire wabbali. Tutunuulire ensonga ennyimba si nnungi. Bakwate ku mukono meeting ne bakulembeze banna ba UNCC abaana badde ku stage bakole sente zaabwe. Kati nawo bo mubalese mabegayo fighting for power. Lwakwa kati bino biri kino nze nabayo ebintu bibiri. Ekisooka UNCC omanyiza ekyantamya Uganda wano ekintu kibeerawo ne tuwogganira ku kintu. The credible people ne bavaayo bakatiko ne bagatta eddoboozi lyabwe ku kintu kisobola okukola ki okugguka ng'abantu balina ebyabwe bakola ki bibayisaawo. UNCC bobanga okimanyi olwanira ky'abankulu please involve UMF. Bagikopinga mbu mugundi naye Kenzo agamba ye ng'omuntu bamwandikira muba involving directly because ye body. Now if it happened say more waliwo ekintu kye twagala okuze mabega ekintu twandibadde singa batwebuuzaako singa bakwebuuzaako wandadde bagamba involve what federation but they did not. Now if federation is aware let them get together. Angati olaba kati awo tuba tugenze omaye obuzibu bwa egos already the decision was made. Kati tulongoose kwa we tunaddamu ebyo bo abayimbi angati okulongoosa kulina kuva either way. UNCC recognizing nti nawe yabuuka ne federation emanye nti tulina obuzibu
kubanga saaga tukozesa emyaka gy'abali mu UNCC okukonfaminga obutuufu bwabwe. This is an office eri authorized yateekebwawo amaki amateeka egundi bawandiikira abaana bano ne bagaana okugenda ezo personal reasons okitegeera naye singa bo bagamba tetuzze twadde tusaba mu involving omukulembeze waffe ye talina kyeyatugambye tetumanyi atutwala nabo kati essaawa zino kati kankigambe endowooza ya Kenzo lwe bayita abaana bwe yali yanjawulo kujja alina kati eyasooka yali tufu babayite batususseeko eyaddako kano ke kaseera nange obwa pulezidenti bwange kati buli recognized buli omakkiriza lwaki tebampise kakati saa zino kati Kenzo ng'omukulembeze nga munnabyabufuzi mugyali wali kana yali mu kunyweza bukulembeze bwe tasobola kuta bantu be oba kengamba okategedde nkategeera so kati mumbeera efaanaganako bwetyo nze kyensabe tubanga twagala naye ate era tekirina kye kibayamba bo nga bo wano tebakopi mu kubabaninga oba whatever the decision is going on tebalina bebayogeredde ku federation oba nfuna kati federation erina okukozesa obuyinza bwayo negamba because babaana baba recognizing nti oli mukulembeze waffe naye bandibadde nga inikyabadde tebamurecognize kati ne problem gye twafunye eri emu baba baninze naye UNCC yayogedde ku compensation kuba tulina kintu kyebutannatulako ekigenda okujja mu maaso awo ze fayiro z'abapromota omanyize nabagamba mu Uganda wano waliwo obubi kyetugenda okuddako ze fayiro z'abapromota abayimbi gye batayimba nga ate be baali baheadliner kati ezo nazo tugenda kudda mu nsako y'abaki y'abannayuganda omusolo kyenva bagamba ntugende ebituufu tubyogere nti biki bituufu ebirina okukolebwa kati bikolebwe ng'ennyimba teziddamu kutambuzibwa ku media houses ezirabibwa abaana abaki abato ekyo kiri immediate naye ekyebivulu kifulwa nsonga oba ennyimba bazijjayo kubanga balina n'ennyimba endala naye ekyesikiririzaamu kwe kustopinga ebivulu abayimbi abo lwa nsonga emu tugenda kumaliriza nga gavumenti yegenda okukwata muki ate kinnewunyisa munnayuganda deyo n'agamba g'obuyogera kangaani ng'omuyiwa omusolo kalize nawe nalabye compensation weneetuuka musolo ninawe nalabye nga akalango akalimu omuyimbi bagambe tekazannya kakati promota gyaleeta obujulizi nti bwe nali nangaliri pazonze gwe nali nsuubira okuleeta abaki abantu bange kati waliwo ebya short term waliwo ebyalongo kati yefina masanyalaze ekyo yakirowoozezaako nti nalina okucompensating abapromota nokubanga abapromota abaaze wabadde balunywa ayinako ebivulu bimeka ebibadde mu December era yabajje ku kivulu ki kwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa